Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katandike bwe tuti. Okay. Onowulira. Hello. Oli otya ddiya? Amanya gaffe. Mukwano waweereza obubaka naye tewateekako mannya go ku message gye waweereza. Namakula. Omugave Namakula. Kakati ani ono akutawaanya? Mayanja. Mwasisinkanawa? Twasisinkana mu Nnyindo. Mwayagalanira bbanga ki? Twayagalanira omwaka nga gumu. Nga n'ewaabwe omanyiyo? Yankwese ewaabwe yannimba. Wagezaako okunoonyereza? Nnyabo ngezezaako naye bigambo. Ngamba luli nga teonnaba kumuzaalira? Nnyabo nagezaako ne nnoonya n'aŋŋamba naye nga we yaŋŋamba ng'alimba. Naye kaakati omuntu gwe wali olaba nti akanye kubuulira ebimukwatako okusingira ddala ewaabwe gwe lwaki wali omuzaalira? Yajja nnyabo nga ndi lubuto nenti okugyamu olubuto ne ŋŋamba kankuve omwana wange. Mwana muwala mulenzi? Mulenzi. Yenkana atya kati? Emyezi 8. Emyezi 8. Nnyabo. Akola mirimu ki oyo omukulu? Obudde buno simanyi mulimu gwakola. Yalinga akola mirimu ki? Balinga batambuza amagi motoka. Tray z'amagi. Nnyabo. Kati gwe okola ki? Obudde buno ndi wa mama wange. Oli Masaka? Ndi Ntebe obudde buno. Entebe. Nnyabo. Okay, so kaakati oyagala tumunoonye? Yagala kumanya afadhali ne bwenfuna namba y'omuntu we nga muntu we ne bwenfuna namba nga nyina wentandikira. Kuba omwana nkaabirira tasirika. Omwana akaaba lwakuba akyali muto. Naye waliwo byakaaba ng'olaba kisusse. Ng'olaba nti byakaaba tebiriiyo? Tebiriiyo nga buli kimu kimu wadde kozi baŋŋambako nsooke mutuuze bwandibanga abwesu nemutuuza ku mwezi bataalina kutuulirako nkozi ekisoboka bijjange. So kaakati osabako? Osaba ddiini ki? Ndi Mukatuliki. Nze njagala omwana oyo muwongeyo musaayi gwa Yesu. Buli kadde buli lunaku buli lw'ofunye ekiseera omulamirizeko omusaayi gwa Yesu ebbanga lyonna. Nti omukulu mayanja bw'aba alabise kirungi bw'aba talabise era omwana ajja kubeerawo. Okitegeera? Musajja mukulu omuvubuka muto? Myaka 28. Abaana tebamanyi na nsonga lwaki babonaabona mu nsi eno. Gw'osuulawo omusaayi. Kale ddiya. Hello. Mr. Mayanza, oli otya? Ngajjani sebo. Oli side chi esawa eno? Kampala. Okay, now we need to see you for the person that was arrested. Omanyi ku luzungu? Kati nkola Uganda wango mufu. Sabo. Olina omukazi wano gwe bakwata. And she have a child. Omwana tumaze naye week number. Twagala kuteeka mwana mu Nasanyu babies home kubanga the man bamukwata luli. Bali mukukola kilelesi. Bamuyitani. Omukyala yagambye you are the father utwala mwana zo. Bamuyitani. Ono mukazi gwe bayita Namankola. Omwana tuli naye ku police banga dene. Omwana tukoyo kukuma mwana mukime mwana zamwe. Nguno omukazi bagenda kumutwala ku prison. Alimba. Kali wano wagulu wa olodi Kampala. Bakakwala wano bakalika kola chinde town. Now tukoyo kukuma bana yamwe. Agamba nti Luganda talina Luganda lulala. Agamba nti tata w'omwana taliwo simanya tata w'omwana akoze atya kati kaniyuka mu mutwale mwana zamwe batumutwale kusanyu bazungu ze batwala bana bamukole adoption kakati na kati kyogenda okukola kukakasa omwana bazitwala ku adoption kuba kati when the parent tebakima bana yabwe yasaba nze ndikuwona odi
Kampala. Jangu sange afande Achen. Afande Achen, we have the child. Katika no Mwana tumaze tetulina mata. Police telina mata. Tetuli wabana mele. Fetulia kaunga za fetu. Wagala mwana mutob like this tubawenga kaunga. Mama yetu katwala ku prison. Kakati guolewa. Nibade ndiwa namasuba. Kakati watukati tukena kukola board. What is this one? Namasuba. Temerodi. Ntebe Lord. Kakati ojafa wameka. Ogana tuka sawameka. I will not be here. I have to go to station. Another to station to kukuma. God. Kati listen. Is it mchala wa? Is it your girlfriend? Mukazi wangu. Kakati lwachi oleko no mukazi kukola musango. Akozechi? Baba kwata chilelese ne mukazi mulala bali wano makazi zesatu gwe bati baba kute chilelese. Mukulete lo yogele naye aleta we mukazi. Gwe madam kuja wewe no yogo ungea na mubao. Jangu yogele no bao. Mbene Wandi? Kati Endobeso Mwana. Mukunja Mwana. Uyachi? Goleza mwana aliachi. Tanwachi. Anti nkubuza. Nsembi okwogera nawe ngambye. Atera twagala gambe tukuvanye nazale mwana wali mpabeki. Atari tambiena lega nawe mbulire ekiriyo Mwana rega goleza aliachi. Ngambye kubira esimu ku matera banza kumbi pingo banza kubira kubye ngambye. Omaze banga kinga tukuba simu. Kubire ku matera ngambye nta. Anti nkubuziza. Kati gwe mukazi na mankola oyagala musajja kolechi. Ampe obuyambi awo mwana we obuyambi. Kati musajja ono mukazi huna kugamba mbu ukole muyambi we. Ate bangambe bakwatide. Oyagala ntulera ko mwana alieki. Bago lyo nakulesi wanga teridde. Yakiyo mwana ngula twagala mutwala wamwe. Yesi mwana. Okuva nazale mwana kugamba mwana nkabirira tofaayo. Yesi mwana. Kubuuza kino kati nze musiru abuuza kati kambuze ng'omusiru. Ogenza okulaba nga kyekisinga okumaca nga tosobodde binga amazzi bankubidde esimu okugamba nti njagala kulaba omwana oyo senga ayagala mulaba wagikubye kuba esimu ngamba lwasembe kuba esimu ngamba omwana oyagala kumulaba ng'oyagala kuleeta mukazi wo namanyirawo omwana wange mwagala mukola bi namanyirawo kyagala okukola omwana wange ye namiki kyopulaninga kola mpala kyenyagala okubuuza kati ekikututte ku poliisi kolaki kiki ekintu ku poliisi wabula bansanze bankutte nneeniza mwana kyakulya okiwulidde era njagala okiteeke mu mutwe bakuttewa singa nali agenda ku poliisi nandigenzeyo at first ate singa bakwatiddewa bagambye bali ludda. Alo basajja mukazi Mr. Mayanja. Lwaki ono mukazi toyagala kutwala mwana ye? Madam uwuliriza mbadde namubuliro nga sikola wulira nze kennyini ku maca mubuuze ku maca mukubira ku maca nemugamba nca ngenda kuteekako sente ngenda kujjendi ne senga wange alina nebintu byagala okuba omwana nange njagala kulaba ku mwana nze kennyini njamukubidde okumanya abakazi tebalina mbewezi magezi mukubidde nemunnyonnyola ni byonna ekiriwo nemugamba enca ate nyini nasooka ŋŋamba kanneerowooze kuba sigama nti ekintu kitulako busuuzi kati oyo abeera muntu ki ate kati ebintu byalimu kati sawaze nga nze akedde mukubira kati gwe makula lwaki tokolagana musajja wo mukule mwana yamwe okolagana naye sikiina mbuzibu naye ekintu akigamba leero taddamu awo akoma lwaki tomutrustinga naleeta kyayagala kuleta musajja oyagala kuleta masenga wo alabe mwana wo mugambye kino kuba nayogeddezesewa nemugaa sirina sente sirinawo kitegeera naŋŋamba njagala gye n'omwana mu nambala nange neeko nekyenkolera omuki naw kakati ono tugenda kuleta mukyala wo akwate omwana ogenda omulage sengawo oluludawa tukuletere mukazi yo na maana yo uliriza temugamba madam yes olwaleero luno tobola kuba namukubudde esimu era appointment nagikoze dda nesenga talinsa nawe yayiseemu dda weyanaziyo wasenga sengawo babeerawa sengawo era nina masuba kalina masuba era yayiseemu dda kuba akoleeyo mu kibuga kati yaba yayiseemu dda taliiwo
Kati bagenda kubeerayo kasengawo bagenda kubeerayo di. Incha, good, it's okay. Kati nze nkuleetera mukazi yo. Ani batwala ngada mujesa sokola gamba ne bamulete. Entegeera y'abakazi ng'emu ayina entegeera yasobola okugamba kate bansi baadina tamanya nti bansibeera abatafunamu. No, nze kati ni mukazi mazade I want people bakole nga bakula na mwana is very important. Omwana abeera very muntu mukulu nnyo okusinga nagwe. Njagala omwana yabeera afoka kati gwe ne makazi yo mulwane omwana mumulabirire. Nanti wuliriza oyo nyini simanyi abakubulidde ng'asobodde okubulira kyonna ekiri yabegawo yali akutte omwana yankubira essimu n'ayogera bingi n'angamba omwana eseeyo nali Masaka nemukubira essimu n'angamba omwana ngenda mukuleetera Masaka ngenda kukola bwenti n'ebwenti kwenze mumpe ne mugatuza wana muleeta Masaka kuba Masaka sirina muntu gwengenda kulekera mwana oyo okitegeera omwana kanzije Kampala mbeeko ne gyemuwa kubanga era ye omwana muto sisobola mulabirira nze ni musajja wenamubuli omuntu gwengenda muwa yangamba nze kambaye n'omwana wange biki bikinayenda buli omu kati omulabire yebuuza kyayagala nekyatayagala nekikusobera bana ya Dennis okwata omwana wange omutwalire mujja wange gwe makula otegera otya musajja agenda kutwala mwana yo wa mujjajjawo yennyini yeyakyogera toddamu nakusiwalirako omusiru oyo tovuma owulira tovuma muntu mukwano bw'obanga onoonya kyoyagala mu bulamu obusungu obussa ebbali musajja nkakwata omwana wange amutwalire mujja watanjagala yadde n'omulundi n'ogumu kaakati ebyokugamba nti mwekubiddeko amasimu ebyo byonna tewabiŋŋambye wampadde ekifaananyi ekiraga nti omusajja bukyanga akufunyisa lubuto yadduka okuva bwe yanfunyisa olubuto essimu agikubyerere ku maso nange neneekanga bukyanyanzaala mwana akubuulireko ekintu kimu mukyala ffenna tetuyita mu bulamu bulungi n'abasajja naye obwetoowaze ekikulu nnyo owulira n'ezenye naye olina emyaka emeka waliwo ekukka 18 yakuzaalamu olina emyaka emeka 17 mwana wange wali onoonya kiddiya wamaliriza okusoma wangigambye akusoma mu bya covid Mukama Katonda wulira omwana bw'azaala omwana kaakati mukwano kino kimanyi okuva n'olunaku olwaleero nti abaana bonna ffe abakazi be tuzaala babeera baffe okwegobako stress n'okwegobako embeera ekunyigiriza osooka ne weesonyiwa nti olina omusajja eyakuzaalamu omwana n'otandika kutoba wekka na mwana wo okiwulira bigida byoyagala naye nga ne mu birowoozo kiteekemu nti n'obulwadde gye buli okiwulira so kati nze ngenda kugamba bw'oba onoonya ekirungi ku muntu akuyisa obubi kulembeza kwetowaaza ye kennyini yajja okukkakkana wansi yeebuuze lwaki akuyisa bubi ng'ate oli muntu eyeetowaaza ate n'ekirala okusaba kikulu nnyo kaakati nze ngenda kusiibula ekisembayo lekera okwogera obubi mukwano fuba nnyo kaakati nze bukyaŋambaawo banna ekimbeera kizibu okuyisa ekigambo olimu ekyo kyoyogedde mu kamwa kange nga ŋŋamba omuntu mukulu munnange mukwano gezaako nnyo bwetowaaze kikulu bw'oba onoonya okuwangula okay kaakati ekyo kyagambye nti omusajja yakugambye nti ayagala kugenda omulaba essenga genda owulidde anti kyetugoba kyakulaba nti omwana afuna jadda kale bayi banange mwana muto naye kyenzudde azadde mwana muto omwana yazaala omwana munne kyenzudde mu kyo kakati nze omwana wange amene mujja wange 10 n'emeka agambye alina 10 n'emeka yafuna obuto ku myaka 17 ayina emyaka 18 kati naye basajja mmwe kiki kye mwagala ku nsi kuno lwaki mweriitira amakomera nga mulaba nammwe bwana mmwe waki mwerijja ku bantu bwana mmwe kikye munoonya nnyo kikye mufa bwana mmwe myaka 17 nga nali nkyazannya kakebe mukama katonda kale mu biwulidde byonna
Afande Salimu muwulidde? Alo. Ambata mwana Mwana ya mukazi. Manya mwana wa mukazi. Mutese chwabe kibugamba. Afande Magani Sali. Alo. Kubale tuwereza Kala saba. Nawa ya kabale kwa. Ekalo mukwano. Amanya nze haji kasulira nyambera kabowa. Obutuufu Afande Sali ansanyusiza nnyo. Kati ekituufu omwana bw'anaava ku bigambo bya Madamu Sali awajja kuba agenze ku mulalu wa ku nguudo kubanga bigambo birungi nnyo. Omwana alina okubeera omwetowaze, okubeera omukkakkamu ebyinene, yajja okufuna ekituufu ky'ayagala, naye ebyadde yeeteekamu ebyobukambwekambwe abyeggyemu bajja kuba nga atajja kufuna buyambi. Hajja tuwuno naye bamutuweeko bamukwano banne mwebale tuweereza kale mukwano tweyanziza okuwuliza agamba ky'omwami wange andi wano mukwano oli otya leero kakati madamu waffe tweyanziza nnyo empisa owakuba olina empisa abaana abo tusinga okubalemesa abantu bakyalina kawuwu mu kamwa awo bazaala tebabuuliriddwa kyasanga kyagamba omusajja ate nga abasajja baluno abakazi bangi abasajja batono kyabajjukira oba mufinsiza olubuto eriyo n'abalala abazifuna era nze mbadde musaba abere mwotowaze abakazi bangi batola n'abaana baabwe ate omwana maaso n'abeera wa mugaso nnyo kituufu sigatezajja tinamponyoka tweyanziza nnyo. Hello Madamu Sali mwebale kuweereza kale mukwana ankazinga omutumidde kakati nze mama Namu ndi bubezi nsanyisa okuuza babanamwe naye nze nkubuulira obwana obuwala tebubonerera webuuze ko tekasobola kwerabirira naye kazadde mwana munne waako ate kawuzadde namusajja sorry. Sambagala ku 96.3 BT FM ekintabuli ky'omuziki.